polisi ekiriri okuba ekiriri ku polisi nga napangisa na bupangisa ne chairman n'omwana wange yamvuga chairman kyebava bamukwata nange ne mutabani wange yatuusawo weggombe ne batutwala nze bagenda okututwala batuyita kuteesa ku bya nnyumba kaakati okutuuka eri otulaba wano naye tuli ku bunkeetu emundu zibanga emundu ogenda okuwulira abasa ttaka lyo wabula bw'oba oyagala kwategana n'abatuuze obasasule n'agasinzako wadde sinja ekikumi ate n'ekimu era saayi mukama wange alina ebisolo awo alina endiga alina embuzi alina ente naye mukama wange zigenda ne ziva eri ne zirya ebintu by'abatuuze n'ogendayo waliwo omwami wano gwe tuyita Madi Kabonge n'ogenda mwami Madi Kabonge embuzi nga ziridde ebitooke by'abantu lumonde oba ennyaanya haji kamukubire ayita okugamba ngenda kuwayo emitwalo 5 oyo mugaye ngenda muwayo emitwalo 5 genda wameneja wange Peter akuwayo emitwalo 5 yiika 3 yiika 2 omuntu n'aba agenda kuwasiisa emitwalo 5 erisooka erya Galiwajja Musoke eriddako lya Kisule Enoka eriddako lya Muzee Yuda Kikulu amataka awo gonna abasajja abalima mu kibanja kya Muzee Takome sibamanyi naye wabula jangu Osi najja n'atuuka ku ground n'ankwata yansanga buno mu nnyumba yange nga nebase najja saidi wekanonera nali simumanyi najja n'ankwata yansanga na mu play n'ankwata n'ansiba empingu ne mugamba mukama wange nkusaba nnyambale tontwala bwereere n'angamba tewali gwelemesa ettaka eryakaziba mupesi n'ankwata omusirikale omuntu ajjako ekikooti n'angamba yambala ne mugatula kwambala kikooti ekyo musiri wa poliisi kangende oba muntwala bwereere muntwala obwereere oyo mulirwana wange waliwo omukyala awo mulirwana wange n'agamba yii lwaki omusajja mumutwalanga obwereere azizza musango kyasse muntu abbye abasirikale n'abasirika waliwo omusirikale omu nankwatibwa ekisa n'agamba naye omusajja temumutulugunya talwanye ne bakyenyambaza nga nsibiddwa empingo ne bantwala ekanomi mu kiseera ekyo DPC Musoni ye yaliwo ne bantwala empiki olwo lwali ng'emaze okuggwa Idi Aduha ey'omwaka ogwo gwaggwa ne mbeera omwo mu kkomera abantu sayo ssaawa emu banzija mu kkomera eryo ku ssaawa 10 ne bantwala mu kooti ne bansomera omusango n'engwegaana eryo erya Kisule Enoka batabani be bebalitunda muzeeyikazi we yalirambula nga kuliko abatuuze bebaaliko muzeeyikazi we abamu yagala okubawa ssente nga balinako ebyobugagga bwabwe emmwanyi emisiri gya kalitunsi ebitooke byonna bwe yamala okubinoga yabisawanga kiro ssaawa 10 n'addamu n'agula ettaka erya Muzee Kiku era kuliko abatuuze emmwanyi ebitooke bwe bagendayo waliwo omu bayita Mwami Kigongo nsaba Mwami Kigongo ayimireko omulabe n'amutwala ekanomi n'abeera eyo n'avundira eyo era nze namweyimirirayo waliwo omuvubuka omulala bamuyita Luzzi wuuyo Luzzi oyo bambi yabadde kamere ka Mwami Moses Kazibule simanyi kiki musajja kyatwagaza omusajja ono yalima ennyaanya ze kumanda yali agenda kutikka nnyaanya zazitwale e Kampala Mwami Kazibule yamukwata ku Sande kiro n'amutwala ekanomi n'amuyungako ebisango musajja wattu ne basiba ennyaanya ze abakozi ba Mwami Kazibule bonna ne banoga amatooke ge gonna ne batema kati yamala okutema n'atenteze ne ziri olusuku waliwo omwami Kabanda kuba Mwami Kazibule bw'abeera ebyo agamba bwe bakwatako nja kubatwala kitalya era ssebo mukama wange ffe tusobola ku bunkenke ne kaakati bwolaba ntwogera wano tuli beeraliikirivu kati nga bwozze bwewapandiikira ebbaluwa mu Butonga nti ogenda kujja ku kyalo wano e Butonga nafuna obuzibu era nsoose base agamba bwanankwatako ajja kunzita busi
Nega mukama wange owekitiibwa minisita tusaba obe mwenkanya abatuuze bange wano mu muluka guno ogwekati Kampanda ekyalo ky'Ebuganda ffe twatusinga okulima emmwanyi n'omusajja tumazeeko ebirime emmwanyi zaffe zonna zonna zisaya zimazeewo twamala oziroga n'asaawa Kalituusi omusajja Mugwanya yavanga Kampala n'agwa akatundu baali mu kibira n'asimba Kalituusi we naye mukama wange omwami oyo Mugwanya njagala gye wuuyo yakuba ng'akasisira mu kibira n'asimba Kalituusi ne Kalituusi waakuze agezze yaleetanga mmotoka ziva Kampala n'atikka ng'atikkira ku mmundu ey'ekiririize nagitondawo ng'akyali mukulembeze n'abasirikale babiri okutuusa lwe yafuuka ekyo naye teyabawa mukisa kyava awandiika ebbaluwa okuva Empigi akuba Kanoni okuva ku poliisi ekiriri ku poliisi nga napangisa na bupangisa ne chairman n'omwana wange eyamvuga chairman kyebava bamukwata nange ne mutabani wange yali musawo w'Egombe ne batutwala nze bagenda okututwala batuyita kuteesa kubira nnyumba kaakati okutuuka eri babasibye ate ogenda okubeeyimirirayo naawe agifuula mpalana nga asala amagezi kukwata akuyungako ekisangosango bakusibe kale no mukama wange bwe buzibu bwe tulina muno mu kitundu kyange eky'Ebudonga ku ttaka ly'omutaka Kazibwe kinjagadde abantu bamanye kubanga bwe sikyogerako abantu tebamanya Kazibwe bwafaanana omuntu yali amaze emulago emyaka 7 ne bansomera nako naye nemba nga ndi mulwadde n'agula ettaka ku baana ebyali litasaanidde kutunda kubanga kwe kulina ekiraamo kya kitaabwe yabazaala era yankwasa obuvunaanyizibwa bw'ettaka eryo yaligula ku lwange nga baali baŋŋaanye okulima nga nkyali mwana muto muvubuka n'aligula yiika 68 era bwe yafuna obuzibu mu baana be n'alaba n'abagaana okukyusa ettaka eryo kulijja mu mannya ge ne lisigala nga nze ndikuuma era n'akola ebiwandiiko byenjagadde ssebo ow'ekitiibwa obifuna era byebyo kopi eyo esooka era abaana baali tebalina buyinza kuguza mukulu Kazibwe ettaka kyenjagala abantu bamanye yadde yagula aleeta abakozi mu nnimiro yange omuli ebijanjaalo ebimera n'ateekako abakozi bateme ebikata nveeyo asobole okunfuna okunkwata naye nga tandabangako kuba nali mulwadde okumala emyaka ekyo gyonna gye muwulidde nalwala 23 najja 2018 mulabe emyaka egyo miwanvu naye nga sitambulanga ndi mu nnyumba yange bwenzijanjalibwa naye napangisa na pikipiki okuntwala bwe mba mpangisa pikipiki mutabani wange Emmanuel Sekatuuka n'antwala ku pikipiki ne chairman nga yatambula nze bantuuse awali ennimiro chairman asobole okukola omulimu ng'amanyi nti wakakwatira abantu wange era nze batwalira ku pikipiki olw'obulwadde bwe ntuuka awo abasajja ne basuula enkumbi ne batandika ne badda wali eri n'abagamba simwe mbadde mutemeere kata lino nti ye ate mufe mutyeyi ate ne mujja mutemeere kata mu ttaka lya nnimiro ya muzeeyi nti ffe mukulu gundi yatuguze tuba tukyali awo omusajja we najjira ku pikipiki mubadde mugamba ki ati bano abasajja lwaki batemeere kata mu nnimiro y'omuzeeyi ono ezo ensonga ntono zijja kumalwa ye yali omukozi we kaakati nakwata enkumbi ezo basudde ennyumba zaabwe baweerako obujulizi bali mu ttaka bantu abawera 5 nga byogera sirimba era honorable minister tubadde mu kuswala okuyitirivu nga tweraliikirira toyinza obutajja nga batusekerera bwani obwo puleta minister Kazibwe Nyinyi agamba honorable Mayanja oyo yaani nze ndi waggulu we tebeza person imagine ng'ayogera ku gwe honorable minister omulamba ensonga entuufu ffe tuyimiriza wano n'okufuna essanyu n'okufuna essuubi twagala kudda ku bibanja nga Sengenge aggiddwako era Sengenge bataggibwako ffe tuyinza n'okwetuga kuba ennaku etuliko ffe tusula mu nsiko era abantu bangi wano abamu tebasobodde nakujja abamu beekwese era maama birungi twamugambadde ennaku eri wano agimanyi era honalebe essuubi litulimu ggwe olwaleero bwetabawo kituukibwako ffe tuyinza n'obutasula wano era eggulu limu omusajja yaleese abasajja yatugambye tebisa kutugamba ekiriwo abakonga bawera 20 yabaleese tetumanyi kye bagenda kukola
Obawulira nti honorable minister agenda kujja ne mama birungi n'ayungula naye gye bali eyo tetulimba tetuwaayiriza. Era tukubulira amazima omuntu afuna atya medical form nga bamukubidde ku ttaka n'atuuka Kanono ne bamukola omuntu omunyi w'enjaga. Era poliisi y'e Kanono bali wagikiikiridde wano waliwo omwami omuyita Byamuhaki gwakolagana naye. Omuntu otya poliisi yakiri gyetutwala n'ogenda ku MPG eryo ejjooga eriryawo. Era kireze gavumenti yaffe NRM okukyayibwa bwe bagivumaganya bamwami Kazibwe. Pulezidenti yafuna wano obululu 19 baatuka bakubibanja nze ntuka ku nsonga ekiyazza gavumenti ye NRM. Pulezidenti ku polling station yafuna obululu 19 naye nga ekyo kisoboka omusajja Saabalwanyi naye Kazibwe yena yamuleetedde bino byonna okuwangulwa. So minisita nga ntuka ku nsonga nga nsimba Nakakongo ffe tusaba kudda ku bibanja tetulina kye twagala. Ffe twalaba tuli mu kukola kipakasi era bw'aba balina kayina banne bwakansuula sigaana tuli bubi. Omuvubuka ng'ono bagambye Luzzi omwana yeezimba waliwo omusajja gwe basiba akandooya byakuba kulembe Gobote kamya jangu